In Uganda, Munzikirize ntandike bwenti olunaku olwaleero. You can fool thousands of people, but you cannot fool millions of people. Osobola okufunzaako abo abatono ab'olubatu n'obasiruwaza. Naye mu byafaayo tosobola kusiruwaza abo abeegasse ne bawera miliyoni y'abantu. Yonna n'ogamba nti ogenda gikwata obwongo obusiruwaze. Era munzikirize mu ntandikwa ya vidiyo eno nyongereko nga nkugamba nti nga Bannayuganda we normally blame education system where people have degrees to appears where people have degrees that appears not to help. Abantu abamu wano tunenya education system y'eggwanga Uganda olw'ensonga abo abasoma ne batikkirwa ne bafuna n'ezi degree ze bafuna tebazikozesezza yadde kuyamba muntu wa bulijjo kuyamba Munnayuganda. Era abo betulowooza nti balina sense of understanding tebakozesezza senses zaabwe kubeera nga basobola okutegeera ebigenda maaso mu ggwanga n'ebigenda maaso mu nsi okutwaliza awamu. Era still abantu bano be bamu tebalina kye tuyita reasoning capacity. They have no reasoning capacity. Basoma balina degree balina buli kyewandyegombye okuba omuntu ng'akirina naye obwongo amagezi n'engeri y'okunnyonnyolamu ensonga kye tuyita reasoning capacity oyinza okubiteeka ku minzaani n'oteeka n'eno degree ey'ebitabo minzaani n'erema okubalansinga. Ntandise bwe ntyo nga nze Viki omukutu nsinzidde ku Viki exclusive. Njagala video yonna kula tugiwa akadde era nsaba tugitambule step by step tusobole okuba nga tuginnyonnyola. Naawe atasobodde kutegeera era atamanyi kiki kigenda mu maaso omwami minister owa justice and constitutional affairs Norbert ebigambo byayogedde olunaku olwaleero tubiggwenyalwe. Video giweka like Pavini nsaba ontereyo video eyo weetandikira tugitwale mpola step by step tuginnyonnyola abantu basobole okugitegeera. There are now two political blocks. There is one block has NRM. Okusinziira ku Norbert akugamba nti essaawa zino tuyinawo ebibinja bibiri eby'obufuzi oba eby'obukulembeze. Ebibinja bibiri eby'obufuzi bye tulina mwe muli ekibinja ekisooka omuli NRM teeka has DP teekayo tugende. That group has UPC. La group eyo eyina n'omuntu omulala owa UPC. That group has FDC. Group yemu erinamu ne FDC tugende maaso. That group has DF. Mu kaseera ke kamu group yemu eyina ne DF giyite Democratic Front mpa Akatambi tugende. Tugende a group of 5. Ngakugamba nti egroup eyo ekolebwa ebibinja oba ekibinja ekyo kikolebwa abantu bameka abantu batano. Continue. That is a big block and it is the biggest block. Akugamba minister ow'amateeka Norbert nti egulupu eyemu ku gulupu ebbiri ye gulupu ey'amaanyi era ye gulupu eriwo eriko olunaku olwaleero. Genda maaso. President Museveni, to have Norbert to have Mpuga seated there, to have Nandala Mafabi, to have Jimmy Akena, probably to have Bidandi Sali's group. Akunnyonnyola akugamba gulupu eno ey'amaanyi erina mwami Museveni ng'atudde awo, erina mwami Mau ye kennyini ng'atudde awo, erina mwami Jimmy Akena ng'atudde awo, erina mwami Mathias Nsamba Mpuga ng'atudde ku tebemu ku gulupu, ng'erina mwami Asumani Basalirwa atudde awo, erina Nandala Mafari ng'atudde awo, erina by the way nga erinako ne famire ya Bidandi Sali. Nyongera Akatambi.
You will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi. Minister w'amateeka Norbert Mao akugamba nti by the way ku group eno yemu tulinako ko n'ekisinde oba n'ekibinja kya mwami Muhoozi ekimanyiddwa nga Muhoozi project giyite PLU nakugamba weerabire ekyo kye bayita obubadi. Nsooke mbannyonnyoleko bino sofa oba tusooke tumaleyo akatambi munzikirize tumaleyo lumu akatambi genda maaso. But the people talk on TV, but now me I'm telling you that that's a group of 5. Akugamba newankubadde abantu boogera ku mitimbagano boogerera ku TV naye ye akubuulira ye kyayita ekituufu nti eno ye group oba kyekibinja eky'abantu abataano. Pavini genda. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the again. Ekibinja ekyokubiri kiri ekitali kinene kyasoose kumenya na kwogerako. Norbert Mao, minister ow'amateeka, akugamba ekyo ekibinja ekyokubiri ekitakkiririza mubiriwo bonga abali mu kibinja kino ekinene babayita ba fundamental change seekers, bano abanoonya okubanga nabo bakwata mu ddembe eri abalala, eddembe ery'obuntu. Fundamental change bayayanira enkyukakyuka eyo abo abali ku ludda olulala oba abali mu kibinja ekyokubiri ate nga be batono be boolubatu. Please continue. That group is very poisonous. Minister ow'ensonga z'amateeka munda mu ggwanga Norbert Mao akugamba nti akabinja ako akalwana for fundamental change kabusagwa nnyo ebitenkanika. Nkimanyi weebuuza wa gye biggweera. Genda maaso. Have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Akabinja kano oba group enendala ey'okubiri ya Busagwa. And therefore beetaaga bajjemu oba beetaaga bajje obusagwa mu byobufuzi byabwe. They need to remove those poison in their political career oba mu political wingi yaabwe. Genda maaso. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Mwami Mao akugamba nti obusagwa obuli mu byobufuzi by'ekibinja kino ekyokubiri tebusobola kwesigibwa bantu oba tebusobola kuleeta abantu kubeesiga. Genda maaso. Power is not for everyone. Power is not for everyone. Amaanyi siga buli kimbuyege. Power is not for everyone. Amaanyi siga buli omu, according to Minister of Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao. Continue. That's why I said the transition will not be based on elections. That is the major keyword mu kalulu kano. Ayini mu video olunaku olwaleero. The transition will not be based on okukyusa obuyinza. Tekigenda kubeera nga kyesigamye kalulu oba ku bululu. The transition will not be based on elections. Okukyusa obuyinza tekigenda kubeera nga kyesigamiziddwa ku kalulu. Ninawo ekibuuzo nga sinneeyongerayo. Why do you waste government resources to organize an election in 2026 if the transition will not be based on elections? Why
do you waste government resources, government's money, people's money to organize an election, the coming election 2026? Lwaki wandibadde okwata sente z'omuwi w'omusolo? Lwaki mwandibadde mukwata ebintu bya government resources za government okutegeka akalulu nga mmwe kennyini mukimanyi bulungi nti akalulu ke tugendamu tekasobola kukyusa bukulembeze oba tekasobola kukyusa buyinza? Genda maaso. These things are already happening in the rooms which matter. Ebintu bino already bwebiri oba ebintu bino already tubirina mu bisenge ebikwatibwako ensonga. These things are already happens in rooms that matters. Bino ebintu ebyokwagala okukyusa obuyinza, the transition of power is already here mu bisenge ebigenda maaso n'okuba nti birina okutambuzibwamu. Ngenda kuddira statement eyo yennyini eya mwami Norbert Mao njigattireko ekigamba nti even those who had power in Nepal thought that the transition is done in rooms that matters, but still people have the last word. Nchidem, even those who had power in Nepal thought that transition is done in rooms that matters, but still people have the last word. Newankubadde mu ggwanga lya Nepal abakulu abaayo balowooza nti okukyusa obuyinza kiina kukolebwa mu busenge bo bwe balowooza nti bwe bumatalinga oba bwe busenge obw'omugaso banoonya ani gwe bakyusiza obuyinza babumukwase so si bannansi. Naye era byakomekkereddenga bannansi abantu be balina ekigambo ekisembayo. People have the last word. Abantu nga be balina ekigambo ekikola ki ekisembayo. Genda maaso. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. Those rooms that matters mu transition of power are not these TV stations, are not these VK exclusive YouTube channels, are not those other bloggers, are not those panelists, political analysts, are not those MPs who come and sit on TVs. Ne batandika okubanga bazibula amaaso. The looms, or the loom that matters in the transition of powers is not Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja ku media house emu n'atulo agenda ku mutimbagano gwe n'atweetinga n'ateekayo Facebook post n'ateekayo account TikTok video about the transition of power. That's not the loom that matters, the transition of power, according to Minister of Justice and Constitutional Affairs. Akugamba TV zino kwe tutuula, YouTube channels zino kwe tutuula ne tuogera size zisalawo ku buyinza engeri gye bukyukamu. Waliwo obusenge abakulu mwe batuula ne basalawo ku buyinza engeri gye buba bukyukamu. Genda maaso. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. Agamba TV zino, YouTube channels zino kwe tutuula si ziringa mizindaalo. Emizindaalo gyogera bwogeze ekiba kimaze okukolebwa oba okwogerwa. Naye kiki ekimatalinga? Ekimatalinga is this microphone. Microphone eno okwenjogerera ye matalinga okusinga omuzindaalo essaawa zino gwe gw'ompulirirako, according to Minister of Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao. He has forgotten one thing. Yerabidde ekintu kimu awo wennyini. Ekintu minister kye yerabidde ky'ekyokubeera nti
Kiki kyoyogeredde ku microphone eno oba ku kazindaalo kano kiryoke kifulumire mu muzindaalo gw'oyo atuulira. Genda maaso. Elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people, a gali. There will be no gali. According to him, the election will be so peaceful. There will be no processions. There will be no gali. Tewajja kubaawo gali. Okusinzira ku minister agamba nti akalulu ke tugendamu aka 2026 tetugenda kubeera nga tulaba akatabanguko n'akamu ke kalulu akagenda okusinga okubeeramu emirembe emingi ke kalulu akagenda okusinga okubeera peaceful era nga tekagenda kubeeramu gaali ezo ze muwulira bano abawoza tukole gaali. Lwaki agamba kiri bwe kityo? Zanya akatambi keeyongere. You will announce where your rally is and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you and then they go home. Then on election day, people will vote. According to him, bano abavuganya abesimbyewo ojja kutegeeza wa gy'olaga okubira campaign yo oba laaleyo oba olukuŋŋaana lwo otambule ogende ewali olukuŋŋaana lwo mu mirembe oyogere n'abantu bo singa n'abo basanzeeyo mu bungi oba mu butono omale oveeyo ku lunaku olw'okuba akalulu oba olunaku olw'okulonda lwe tusuula akalulu abantu bajje balonde peaceful mu mirembe. Yongerayo ebigambo bye. This is going to be the quietest election you have ever seen. Kano ke kalulu akagenda okubeera akasinga okuba akasirifu ke twali tulabye. It is the quietest election we have ever seen. Ke kalulu akakyasinze okuba nti kagenda kubeerawo nga ke kasinga okuba akasirifu Bukyanga tubeerawo. Nzivuunula bigambo bya minister Norbert genda in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet. Akalulu ke tugendamu ke kagenda okubeera akakyasinze okubeera akasirifu mu nsi yonna. Era abo abatakkirize kalulu kano kubeera nga ke kakyasinze okuba akasirifu baakusirisibwa. Those who will not allow the election to be the quietest election bajja kubasirisa. Abo abatakkirize kalulu kano kubeera nga ke kasinga okuba akasirifu mu nsi yonna ku mulundi guno bajja kusirisibwa. Bajja kusirisibwa. Repeat after me. Bajja kusirisibwa. Kanzivuunula ebigambo biggweyo. Genda. Okay. Nkwanirizaako gwe nnyabo oba ssebo atulaba gy'osinzidde okubanga otugoberera ku mukutu guno baguyita Viki Exclusive. Amanya nze Viki mbeerawo nnyo okutuula mu studio okutuusaako ebigenda maaso mu ggwanga tukwapudetinga buli kaseera buli ddakiika okusobola okuba nti eggwanga lyo omanya biki ebigenda maaso era biki ebiriyo. Oyo ku screen yo gw'olaba ye minister ow'ensonga z'amateeka era nga minisita oyo olunaku olwaleero olw'ennaku z'omwezi nga 17 ayimiridde n'ayogera ebigambo bulijjo abamu ku bannabyabufuzi bye bazze batuula ku TV ne boogera. First of all, nga nyingira munda bigambo bya mwami Norbert njagala tusooke tusome kye tuyita body language. Omubiri gw'omuntu gwo gubadde gufaanana gutya? Gubadde gwogera ki? Facial ebadde egamba etya? Tunuulira face ya Norbert Honorable Minister. When I look at
Honorable Minister, look at him. I see the late Eli Tumwine's face. Am I loud and clear? Bwe ntunula mu maaso ga minisita ono, ntunula mu maaso ge yadde gambadde shades oba galubindi, naye at least nsobola okulabamu ekifaananyi ky'omugenzi Eli Tumwine. Eli Tumwine lwe yajja ku mpewo n'agamba nti police has a right to shoot and kill you if you reach at a certain level. Nti police eyina olukusa okukukuba essasi singa obeera osusse ku level we walikomye. And still bwe tuba nga tuli ku body language nga ntunuulira omwami Norbert Mao, minister, honorable minister, abantu abamubadde emabega bamala okusoma no confirminga message ebadde mu bigambo bye. Njagala wetegereze abantu abamubadde emabega, njagala otunuulira omukyalo ono, njagala otunuulira omwami ono, andi njagala otunuulira omusajja amubadde emabega. Ojja kukakasa nti ebigambo Norbert Mao, minister, byayogedde bibadde biteekeddwa okuwulirwa ensi era nga bye bituufu, nga bafunye bufunyi spokesperson oba nga bafunye omwogezi abadde n'obuvumu okwogera bino. Abamuli emabega, they already know kiki ali maaso akutta akazindaalo byagenda maaso n'okwogerako. Mugenda kunzikiriza briefly ngambe nti mwami Norbert Mao, mugenda kunzikiriza ngambe nti mwami Norbert Mao agambye Ugandans have no rights to decide who can be their president. Minister ow'ensonga z'amateeka akugambye nti mu Uganda, according to his statements, tolina ddembe gwe nga munnansi oba temulina ddembe mwe nga bannansi okwesalirawo kwani mukulembeze w'eggwanga gwe mwagala okuteeka mu ntebe oba mu buyinza. Era message ya Minister Mao eyogera bingi ebiri mu nteekateeka z'akalulu ke tugendamu 2026. Mao's message speaks a lot of what they are planning behind curtains. 2026 general elections ebiri emabega w'akalulu ako ketannatuukamu. Ebigambo bya Mao oba ebigambo bya Norbert Mao byogera era ne binnyonnyolera ddala exactly kiki ekigenda okubaawo mu kalulu ako. Era still akugamba nti elections will be quiet and those who don't they will make them quiet. Akalulu bagenda kakubanga ka kimpowooze kasirifu abo abatakkirize abatakikole kusirika bajja basirisiza ddala. How many ways do you know ezisirisibwamu abantu naddala abantu balina obuyinza olunaku olwaleero? Mumanyi ngeri mmeka ze bakozesa okusirisa abantu? Already tulinako reflection, twafunako reflection ya 2026 mu by election ya Kawempe North. Era abajjukira obulungi basobola okujulira by elections okulonda akalulu akawangula Elias Luyimbazi na Lukola mu replacinga omugenzi Segirinya Muhammad. Ebitongole ebyo by'okwerinda omulimu omulungi gwe byakola okusirisa abo abalina eddembe lyabwe mu kujajjatta
n'okuwenjeza omwagalwa waabwe akalulu. Kiyinza okubeera nga part of the plan eri behind the curtain mu 2026 general elections. And still eggwanga erikkiririza mu nfuga ey'amateeka era eggwanga erikkiriza nti obuyinza busobola okukyuka nga tukozesa akalulu. Minisita akwasaganya ensonga z'amateeka avuddeyo n'akulambulira n'akugamba nti obuyinza tebusalwawo kalulu kwani agenda okukwatira eggwanga entebe oba kwani gwe batuuza mu ntebe. Entebe bagituuzaamu omuntu oyo gwe babeera basaliddewo mu kasenge bo nga bo abalina obuyinza gwe babeera basiimye. Agambye nti obubinja buno bubiri oba groups zino bbiri, blocks ebbiri, block emu gyakumenyedde yeya Mwami Museveni. Mwami Museveni nga yatudde ku block 1 akulembera ekibiina kya National Resistance Movement giyite NRM. Nakugamba nti ku block kuno kwennyini kuliko omwami kennyini ayogera Norbert Mau akulembera Democratic Party giyite DP. Nakugamba nti kuno kwennyini ku block balinako omwami Jime Akena owa UPC owa President General wa UPC. Era nakugamba nti ku kabinja kano block balinako Mathias Nsamba Mpuga akulembera DF giyite Democratic Front. Nakugamba nti ku block ekibinja kyabwe balinako omwami Asumani Basalirwa akulira ekibiina kya Jema nga President Party wacho. Justice Forum ey'omukulu Asumani Basalirwa. Era ku kibinja kino block nakugamba nti alinako Nandala Mafari oyo nga yakulembera FDC. Era nakugamba nti ku kibinja kino bamukisa nti begatiddwako ne famire ya Bidandali. Teyakomyoko nagamba nti ku block bamukisa balinako ne Jeno Muhoozi Kainerugaba ngono yakulembera PLU oba omugendo gw'ekibiina ogumanyiddwa nga Muhoozi Project. Akugamba ebyo ye president w'ekibiina ekimu ekivuganya ekibiina ekiri mu buyinza newankubadde minisita ku cabinet ya President Museveni afuga eggwanga Uganda. Okusinziira ku bino block B ewoningiddwa nga tementioningiddwa ye erimu abaagala era abeesunza okukola eggaali. That's National Unity Platform. Block B etamentioningiddwa yeyo erimu PFF omuli ba Lukwago omuli ba Semujunganda. Netubanga tetusigazizaayo block ondala okuleka n'abali ku ludda olw'obwa Namunigina betuyita ba independence. Now njagala nkozesa statement eno gye njagala okukozesa egamba bweti statement gye njagala okukozesa tembuze okay
Mwami Norbert Mao bw'omutunuulira mbigambo byakozeseza olunaku olwaliro olabira ddala omuntu owa kkala eya kyenvu mu ndamu ye mu bikolwa bye naye ng'ate kungulu ku ye olabira ddala omuntu afaanana kiragala. Yellow inside and green outside. Why yellow inside and why green outside? Yellow inside, as of now, he is trying to act as an authorized spokesperson or national resistance movement. Oba esawa zino alinganga acting spokesperson wa National Resistance Movement NRM mu bigambo bye ne statements zakozesa, because we always expect such statements from NRM. That's why inside him NRM oba yellow a coverings, then kungulu lwaki tugamba nti green. He is the leader and he is the party chairperson or Democratic Party, GTDP, and its color is green. We see omuntu kungulu nga reflectinga bwetuba tuli mu reflection a reflectinga yellow naye nga ye mu reality wa green oba wa kiragala. Ye minister gwe tusobodde okuba nti tufuna. Opposition ebadde ngawo emyaka 2 emabega tebadde opposition, ebadde ebadde nga people oba nkiyite ntya, ebadde nga ku opposition naye nga teri ku opposition. I think byawuka. Opposition je tubadde nga nayo ebadde ku opposition, zero position, money makers, bakozi ba sente. Opposition eriwo olwaleero yeeyo eyina enjiri gyegezaako okuspreadinga, eyina enjiri gyegezaako okutambuza. Enjiri eyo gye bagamba nti anaagaana okukkiriza akalulu kabeere nga kasirifu, oyo waakusirisibwa. I don't know which method, which measures eziteereddwawo okusirisa oyo akuba endere nga tugezaako Uganda okukola history okukuba akalulu akakyasinza okuba akasirifu mu nsi yonna. And therefore kinzizaayo ku ggwanga erya Nepal omu ku baminisita abaddukanya emirimu ng'omwami Norbert Mao bw'agiddukanya mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero. Yali ne banne nga nabo baminisita ne babalumba bannansi ne bakolako obulumbaganyo oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwatandikira ku mwana ow'emyaka 17, 18 omusomi student eyawa obubaka ng'ayita ku mutimbagano. Omutimbagano ne gutuuka okubeera nga guggalwawo gavumenti, nga gavumenti egamba nti kuyitako obubaka obutali bulungi. Bannansi ne bagamba nti lwaki tunyigirizibwa okutuuka okutujjako eddembe lyaffe, ne baraisinga amaloboozi gaabwe. Kyekiri obumyu ne bukuŋŋaana, amaloboozi g'abantu ne gagamba nti enough is enough, mutufu tubaddeko ekimala. Minisita afaanana nga Norbert Mao eyalinga ensimatuka gye yasimatuka ennyonyi mu bbanga giyite chopa, yalabwako nga ye mukukunula mu kizimbe mwali okumuflyinza, okumuddusa ekibabu, okuwona omuga jambula abatuuze. And remember, minisita oyo y'omu ku baminisita abaatuula mu ggwanga erya Nepal ne baministers abalala abekkusa resources z'eggwanga erya Nepal ne bakwata akasenge akamatalinga, like he has just said, nga bwagambye
akasenge ako ne kasalawo nti kakati president eyaliko eyadduka ye president alina okusigalako era ye president alina okusigala nga akyabakkusa. Even those who had power in Nepal, aba balina obuyinza mu ggwanga erya Nepal, balowooza nti transition oba okukyusa obuyinza busalibwawo oba bukyusibwa mu kasenge, tebukyusibwa bantu. Newankubadde bakyusa obuyinza mu kasenge, abantu we basituka okwogera, aba balowooza nti obuyinza bukyukira mu kasenge, bawunzika babatutte ntyaji nga naki bagamba ekigambo kinnerabidde. Babatwala misinde, babatwala kantindiggwa, kyekigambo ekituufu. Babayisa waggulu, nalaba president nga bamutwalira mu kajeti waggulu mu bbanga. Nalaba ba honorables, ba MPs ng'okubafulumya amaka gaabwe, babafulumya babasikisa muguwa mu mnyonyi, nga n'ennyonyi tesobola kulandinga okuleka bakasukira omuguwa, ne beekwatako ne babawalula okubafulumya danger zones ezo ze baali bastacking them. Therefore, Minister Norbert Mao, Uganda and other country oba Uganda okusinga erina democracy awa bannansi rights zaabwe okuba akalulu n'okukyusa obuyinza mu mirembe. Ate constitution y'emu yeewa bannayuganda obuyinza n'amaanyi okukyusa obuyinza nga tebayise mu mirembe singa babeera bayisibwa mu ngeri etali ya mirembe. Remember that oli minister w'amateeka. Constitution nkiddamu ewa bannayuganda ebbeetu okukyusa obuyinza newankubadde mu mirembe. Ate constitution y'emu yeewa bannayuganda obuyinza okukyusa obuyinza ne bwe biba si bya mirembe kasita wabanga waliwo omuntu abafutubaddeko. Eyo yennyonyi gye mbadde njogerako. Mumulaba abo ba ministers ba MPs nga bagezaako okubafulumya eggwanga lya Nepal. Emmotoka zaabwe ne zookebwa, amaka gaabwe ne gasaanyizibwawo. Baali baagula emmotoka ez'ebbeeyi ezitawulira binnya nga baalemwa okukola ebinnya ku nguudo z'eggwanga lya Nepal. Bano baali baalemwa okuzimba amalwaliro amalungi, ne bazimba luxury houses, ne bagula luxury cars, ne balivinga luxury life. Naye akaseera bwe kaatuuse nga bannansi kwogera kugamba nti obuyinza kati si bwakukyusiza mu kisenge, abo baabatutte nga balinnya miguwa ne botakaddamu nnyo. Kati ensi esobola okukola okusalawo kwayo ng'ekooye ejjoogo ly'abatono. And never say never, Mwami Honorable Minister. Thank you okumpuliriza. Ekirala, Mwami Norbert Mao natandise ne statement yegamba you can fool thousands of people but you cannot fool millions of people. Oli waddemba okusiruwaza abantu abatono ab'enjuuyo naye tosobola kusiruwaza bangi. Omanyi lwaki? Producer nsaba onzirize ompe eddoboozi lya Akatambi k'ebigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. About alternative, and I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come.
I think it would be just, it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. President Kaguta Museveni mumulaba olwaleero bwe besanga ne President Yoweri Kaguta Museveni omukadde n'obasibira mu room benkanankana oba bali equivalent to Pastor Bujingo ow'ebiseera eby'emabega ne Pastor Bujingo ow'ebiseera by'olunaku olwaleero. You can fool thousands of people, but you cannot fool millions of people. Osobola okusuruwaza ab'olubatu naye ssebo bwe bakusukka mu lubatu oba tokyasobola basiruwaza. Sigenda kunnyonnyola bingi, sigenda kuvunula kimu ku kimu. Naye just onkoze bulungi nnyo producer okumpa ebigambo ebyo nga nakamala okugamba minisita. Honorable Betty Namboze bakireke ayina statement gye yakola ku barometer nayo kanjireke kyerabirwa mugambi naye tekyerabirwa yagambibwa. Olwo olulimi Luganda ngero kyerabirwa mugambi naye tekyerabirwa yagambibwa. Tubalinze tubalinze febe abagambiddwa ebigambo bino olunaku olwaleero tugenda mu kalulu akakyasinza okubeera quiet akasirifu mu nsi yonna. Tetugenda byerabira naye ate gwe atugambye ebigambo bino tugenda kufuna akalulu akakyasinza okubeera akasirifu mu nsi yonna, ogenda byerabira. Wano minister, Honorable Minister Kasolo yasuubiza abantu ba constituency ye ku biru ye Mwanyi Ngejja n'abagamba nti Mwanyi weddamu okugwa ebbeeyi walayi bwe nzijanga temumpanga kalulu bwe ndiba nkabasaba kasite Mwanyi esukka omutwalo gumu ogw'essente. Wali tebannaba kuyitawo na myezi 3 Mwanyi neva ku mutwalo gumu 13,000 kwa gumu kitundu kwe yali egula neyingira nusu 15,600. Minister yatugamba ebigambo tetumulondanga nge Mwanyi egudde n'esukka omutwalo gumu. Yerabira ebigambo bye yatugamba ne yerabira nti ffe bye yatugamba be yagamba tetwerabira bigambo bye yatugamba. Nadda mu kamera n'agamba nti Mwanyi zagudde ebbeeyi naye neezize ziri ku nusu 8 kubanga zo nnungi naye asuubira akabeeyi kakuddamu okukola ki okulinnya. N'asaba abo basobola okutereka Mwanyi zaabwe abatalina bizibu bingi bazitereka akabeeyi kajja kuddamu kakole ki kambuke. Ne tukola video ne tubajjukiza obutambi bwe ng'akuba ebirayiro nga ebbeeyi ye Mwanyi kasite kkirira n'esukka omutwalo tebamulabiranga ddala. Simanyi oba abantu beeyo munaalonda minister kuba honorable ng'akomyewo ng'ekisuubizo kye yeekolera takyakijjukira kyokka nga mmwe be yakigamba mukyakijjukira. Byerabirwa mugambi byerabira mugambi ne tebyerabirwa yagambibwa. Lwe lugero olwo olw'Abaganda abatusooka wakati mu kuyiiya olulimi. Omukutu guno nno baguyita Viki exclusive buli lunaku tubeerawo ku updates mu budde ate mu ssaawa. Tusenkane mu updates eziddako. Mubeere bulungi bannange, mweraba, nze mbasiibudde mbatadde.